nsaizo kulaba sa kale mukulu kisubi bigenda bitya nsayuse nnyo okulaba kubanga mbadde nkumiisinga okukakasa omanyi tuli mu struggle struggle ku bintu bina planning nga ndowooza ku ky'abaana abato bakadogo ebintu bino byonna byenkola nabyoloweza mu kkomera atula mu kkomera ndowooza ebintu bingi ndowooza n'okubeera president nakyo wakituukako kuba nalaba nti president Museveni bamulimba nnyo General bamulimba nnyo ate bambi bo banga okugyayo ssente kubanga weeziri naye mutwaga agenda mu draw erijjayo zonna bita $5 bibiri bwe bano bagenda ba boda bagende banve maaso abafumbidde n'emmere n'enkoko balidde na biki nenga bye bagenda okukola cabbage kakati nze abakulu abo President Museveni, General Museveni, Bakihande, Kasaka, Burundi Nyamwasa, Bashaligunza, Bakayuta Fire, Bajimuwezi, Banibon, abo ba historical, beita ba historical, baba basinga bafude baweddewo. Nebe tulina kati. Tamanyi jita. Ate teri atamanyi nti jita bwayimira ku kigambo kibeeki kubanze mu nsiko nayimiranga nnyo nawulizanga nnyo ekigambo open equitism saasoma nnyo naye nga mpira nnyo nti open equitism bw'olaba ekikyamukola ki oyogera kati ekibaddewo kyogere ate bw'onooleka munno n'agwa mu kinnya nga muli babiri mutambula kitegeeza gw'omu tojja kulwana lutalo kakati nze saagala nnyo abantu abafera President Museveni sente azigaba fa abaleeta gavumenti eno NRM n'emmundu tetulina kye tufunye abasinga obungi simanyi kye bafunye abantu General Museveni akimanyi simanyi ye abalowooza nti singa naawa bano sente oba bayinza okunzijjako ate ffenna tuli mu misoni eyo ngani alowooza ekyo nze yayinza okirowooza bw'atyo kubanga ndaba abantu abawa ssente bakenzo bakusaasira ba mama kabina omumanyi Catherine kusaasira Catherine balamu naye nga bwetuna balamu yava mu bivulu minisita mulambe bakolera simanyi bakolera nga Kyagulanyi wali mu bagita batye naye Busabala One Love Beach era balamu nga babatali abitekisi baani naye kati bw'owulira te balamu byayogera kati bw'owulira balamu byayogera nga Kyagulanyi munyi wanjaga kati oli okwata ssente ze ng'okwata zaaki kugamba olaba nti politics it is a data game naye bino ebintu bya fighters child soldiers kadogos temuli politics we are fighters we are trained to kill to fight kagamba abantu bamistakinga batulabanga oba bakadeideyi bakadala politics obaki faawo tetugwawo bino byolaba mu makubo nalabya amakubo bagasiba simanyi toyitawo ate gogambye campaign zibeerewo ate ogamba otoyitawo genda oyite simanyi mu kitoogo simanyi that's the nonsense kati ffe tuli ba fighter museiki yatugamba nga kitukola tobonyabonya mwana yinki tobba kintu kyangu banze nalabako omuntu ng'akuteredyo civilian alabo bawambye Kampala ba Radio Uganda omunalona naawuli nalaba omwana ng'agenzanga mpandabe nebakuba ekyasa nti obadde obba ki radio kati ne bakuba omwana mu nsiko just kumeketa bimererezi bya mwogo ne bakuba abantu kubanga mbu baleese ente ate ziri ebbiri ze mwasigaza ng'abaani mwazijeewa nogamba abasajja baavudde nga baluutinze ente basajja b'obote ne tubakuba amasasi ne badduka ne basuula ente naye omusanvu twagulese kwa command ne bazirya ate Kagame n'agamba naye abo baleka ente baazibye kati ndowooza olaba engeri gye batukuzaamu nze jita ekintu ekikwata ku majority interest mbeera suspicious bino byonna lwaki obireeta mbireeta kubanga
otalo twatandika ne mwamukulu Kisubi wavaayo n'otusembeza wali badoga ebyo bigenda kuneta obuzibu bagenda kungoba ku UBC bagenda kungoba ku Star banalweyiso bakulaije baki bonna mba meeting bajja kungamba abatono wana baba Alice Kaboyo bajjako bwasimwe basedunga bagenda kwogera ebintu bingi kubanga abona binjorako eyo government bibali mu government biba feedinga mu General Museveni Salim Musale basinkana kati bagante jita byayogera ngate bibakuba oida kubanga nze jita nkulidde mu system eno bazadde bange bafa kulwa government eno General Museveni akimanyi nti yajja n'abaana abato nga ba orphans General Sala akimanyi nti twayingira mu Luweero nga nze va mu komera Moroto nga bantaddeko omusango okubba esweta kati Salim Sale gubasasoko okuframinga naffe batuframinga nti tuli basabu basiru naye ng'oyogedde ku nsonga eyamba amagye naye abakulu bali ba beneficiary mu corruption frauds biki bateekawo embeera kati President Museveni bw'abuuza bati where is Gita Musoke nti Your Excellency you know Gita Musoke is in the court of law because of subversive act. Subversive in which way? Gita is cooperating with the NUPU. Museveni Adam asirikana agamba okay. Nenga waloshi bakwese kali Museveni yagamba ate Gita ya exposing chiri ati yajja ate okubera mu NUPU. And Your Excellency the file is there we are going to bring it. Ne NUPU watuseeyo da. Anti nkulaga owa kyakulabirako kubanga bangi balimbye mu ADF bangi balimbye mu bintu ebyenjawulo tubimanyi kubanga security organism bo baliwo okulaba nti funds tezifa ba Major General birungi tebandi badde makomera but because they misinforming the president of Uganda bo bayitewo bali esente bo muzirabye juzi bakubye mukazi wali emunyonyo juzi bakubye mukazi wali ekalerwe nenga webuuza in which way kubanga bwabanga government waliwo ADF you can defense nemukwata omuntu oyo nemumutwala then he explain akulagana nti ADF temukumira mukatale olunaku lulamba lwe basiba kalerwe nga tebakkiriza mmotoka kuyitawo omanya abantu abafiirwa emirimu awo omanyi mwa Kisubi aliogenda ku UBC balina okugoba kituufu naye sinamanya wontwala gwe nkutwala we wano obulimba bususse nnyo mu gavumenti ya President Museveni ng'ate ababikola bantu be olidde for one thing najja maaso go nenkusaba tulina programu y'abakadogo era mu abasinga bannayuganda abasinga mwate mumanyi nti waliwo abaana abato abayita President Museveni mu buyinza kubanga President Museveni teyereeta yekka President Museveni yayita kuba mundu ya mitumu 12 nti yakuba ennyo Museveni Museveni yakubanga mundu egi AK-47 mu Gupande President Museveni yalina pistol ye wano ate nga ayinza okuva eruweero paka Kampala nga pistol yatekoze naye ng'agiinawa wano bangi nnyo bajjeno sale baani kati twakola kino ekisoboka ne bajja mu Luweero ne bava Kabamba nga basalamu bagende mu nsiko ng'abasinga obungi tribe wedge naye bakimanya nti singa tuteeka mu tribe endala bateeso balugwala baki President Museveni yantuuse Kampala naye omuganda yalimu yali omu Andrew Lutaya Lugobe ne Lugobe bamuteeka mu mission yakuleeta mmotoka era bava eri okuteesa mu go down mu nyumba ya Luchikaire ali Makindi Lugobe yatamanyi bwe batuuke buno Museveni n'agamba gwe Lugobe linnya loole n'agamba ze ate where am I going I don't ask linnya loole afande Kyakabaale eyafudde RPG Anthony Kyakabaale n'amugamba kwate motoka ogivuge kubanga yali akola mu MT section motorized whatever department z'amagye gokola mu transport biki then mu maaso side eri netula eri tumwine ne yali agamba rebel leader
ne balwejema ne baani bonna baatula mabega ne bakkiriza basi baketundubaali era nga bagenda ku mission kitegeeza they were sacrificed their lives nti tugenda kukola kino oba tufa tufe bawaayo obulamu bwabwe. 2 baali ba deserter. They deserted the regime of Obote. Kati nga Minister of Defense ya deserting regime. Omusango gwali treason. 2 nakwate mundu za government ogenda kuba kabamba. Fairo yaina account yes desertion and treason act. Chovola abantu kudduka maje n'okulya mu nsolukwe. Okudduka mu government ekwadde appointment as Minister of Defense anokola ataka ku government yo regime yo nogikolako ne mundu za government ayino dira amajege gwanga nagono ga tekamu enjiri yo ku desertinga ki regime ogatwale mu nsiko galwanyise regime eno kugambulabe president Museveni okuba omulamu 40 years is lucky kyolaba nti batuma Kiyengo can you go and get the head of Museveni olaba nti Kiyengo bali bamuwadde mission president Museveni bayita omutwe gwe kubanga balabye ddala nti alinga afuuse Saddam era bali baagala bamusaleko omutwe kitegeeza president Museveni singa taliiwo olaba naye singa bamukwata olw'obuyinza bwa Katonda n'ekyo kyali agoba nti kyali kituufu kukulaba nti is still existing akyali mulamu kakati nze gita musoke ku bizibu nayitamu nalowooza ebintu bingi for one thing President Museveni bw'olaba ebintu bino byatenga mu Foronasa simanyi yenga alabye nti Uganda erina ebizibu byayo since 1966 crisis independence yaliwo biki Kabaka Muteesa biki balumbye Lubiri simanyi biki tanka ba Amini ba Amelia Mondo biki Uganda prime minister ate lwakyo okuba president agambye kino gwe prime minister ogamba nze kati nabbanja enzo ga Museveni kino kyokoze kibi asobola kizibu your prime minister ofa kinensi kati gwe nabbanja obakitegeeza ne mukama we tomugambako nti wayi kino kyokoze oyinza omugambako naye kati Obote yalage n'agamba amaje mukwate mundu mugende mukube ki Olubiri Muteesa alese olugezigezi wano singize Muganda beteka nnyo ku tribe ekintu y'Obuganda kisense kati Muganda Muteesa ize Muganda kati eyo nayo yajjawo nga enkovu mu Uganda Omuganda yafuuka problem newebuuza in which way bw'oba otegedde mistake weri call somebody mutwe ku meza dialogue emala ebintu bingi kiraba nengamba nze ndowooza kino kyandibadde bwe kiti kati abasinga tebakyagala yagamba get him arrest him mute mu safe house mugende mujjemu enjala mujjemu ensigo yes ojja kumutta afe naye gwogenda kuba safe ogenda kuwangalya nga nfudu no now ensonga erese bino byonna saagala nnyo balimbe General Museveni tankulaba obusungu bungi era ndi ku busungu lwaki kubanga twatandika ekintu kino tutambulira ekintu kino nga mulimu tukuba amasasi mulimu drone mulimu tutwala mu safe house mulimu okugamba nti Gita as divided veterans nakomye okubeera naawe nga weebaze wajje tuvudde niwowe tutuuka ku byengera kubanga twalima ennimiro netukabala netujjamu olumbugu netusiga netulinda okukungula okwali okwebaza nebaza President Museveni nebaza General Sale naye kibi nnyo okulaba nti twatandika olutalo luno nga tulina mission nze nalina agenda zange omuntu olulaza atayina kati omuntu bwonsanga nga kisubiro nga Gita musoka olowooza kikoze nze ndiyo noonya bakadogo abaawa abayita President Museveni bakadogo batugamba abayita President Museveni badaye mu kadogo ne basoma nze negamba nti abali mu kadogo abasinga obungi bali ba prison of war batya mwalimu abafedemu mwalimu abakayiira mwalimu abapita Otayi bazerebo activities zaali waawo ate ziri party ebbiri fedemu ne FM bali bajja bapate eri yalaba nti yamaanyi okusinga kuki kweri kubanga kati
ebintu bya Kayiira bichuka 84 naye from the beginning ne Kayiira okutandika okubeera mu nsiko yasoka mu nsiko diri Museveni nakola ki namusanga ne baawula sectors kakati 84 Kayiira najja Kikunyu conference nga bateesa twaliwo bakole ejjerimu tujjeko Obote President Museveni namugamba gwe Kayiira ebyo byoteesa nze sijja bikuyirizamu gwe genda olowooze nga bw'olowooza kubanga nonna information nti gwe otambulira ku bintu bya Buganda ate nze byesikola ki byesirowoolezaamu 2 neyeerabira nti baava e Nairobi abantu aba Njuba Kalega omugenzi Kayiira mugenzi ne President Museveni ne Bolida NRA ne bagenda swe UK ne bametinga omugenzi Queen Elizabeth naye nga bonna banoonya buwagizi tuli mu nsiko naye mutuwagidde mutya mu abali United Kingdom agamba no zesina buzibu naffe tulamulwana mukola biki naye ani agenda okuba president kubanga wansulinawo omwana wa Muteesa alina okuddayo wa Kabaka era nze mpulira nnyo abantu twazawo Wakabaka era twabakolera nnyo Abaganda temutegeera temulina magezi kati nze leka nkubulire it was Queen eyawa order mu lutalo nti mulina okuzaawo ki kati Mutebi n'akimanya nti abalwana balina okunzizaawo ekifo kya Muteesa era Mutebi yajjanga paka e Nairobi n'amitinga NRA Museveni n'abagamba obuyazze eri bajja mutu na bino byonna ebyokugamba nti ajje Masaka ajje Kasese ajje Mbarara biki biwawulira mbu simanyi yajja n'agamba mutwana otalo abajjako taata wange beebo baba mutta simanyi biki yes yabikola but waliwo ka group akataddewo wrangles nga kugamba tugenda kuwamba ffe nga Abaganda naye batugamba nga tulwanirira ki Bwakabaka Kabaka gwe tulwanira yaluwa tujja kutuuka eri abasayano batwepene kukubira Mutebi n'alinya najja Nairobi n'agwa e Rwanda baba bamutese Kasese ku kisaawe ne bamuleeta bamambaza uniform uyu Mutebi Abaganda basanyuka kyekyo era kyekyo endulu nevuga Mutebi n'agamba please mwegatte ng'Abaganda mugende mujjeko ki abantu abatatata wange nga kyayogera eki Mutebi golabo ye Mutebi kakati otalwa ensiko lwalimu ebintu bingi lwalimu otugamba nti mu Abaganda mukomyawo ki Kabaka era juzi tugenze eggulu omukulu n'atugamba mwe omanyite ekyokuza Kabaka babalimba kale mwakumyewo Kabaka mwe nga Abaganda kubanga mwenna abazi wano muli beruweero Kabaka yali abayambi akubuuza si Muganda naye ekwesoni eyo kati nagwe kisubyo giddamu nti Kyabazinga yabagamba njala bwa Kyabazinga mugumpe nze nkomanga Kyabazinga okuva Amerika gye naddukira naye mbagambye Kiira ddaamu yonna nirateekawo ettaka amazzi gaggwewo n'Ekiira tejja kuddamu kubeerawo n'amasanyalaze gonna bagata Rwanda tegajja kuddamu kubeerawo oyogera ki naye oli abagambye nti babalimba kati Kabaka yali abawadde ki ng'omu Abaganda kati olowoleza mu Kabaka oba olowoleza mu ono ayogera kino tugamba omusajja ayogera ekituufu kakati twalwana olutalo lwonna nga bw'olamu ku Kisubi kubanga obutambi bw'Abakadogo bwetuli kati oyinza okubaweza 5 oba 10 oba kina naye nga bonna bulimu omulamwa bafande Kafeero baavaayo bafande Kizza Lieutenant Byakatonda afande Sekitoleko afande Nassaazi Bisaso Kiromba Saamu simanyi ba Kasirivu bwe tusoma wano
kumbi bantu nga 10 bangi tugenze Mende bagorola kubanga kati bosanga Lefani Jackson egorola omusajja eyali akuba mota n'okuwamba Kampala nga emundu ezavuga mu Kampala zonna mota biki nga gorola yaliko emizinga gye mwawira gyonna muwire gw'ekkololo ogwavuga tukolotwa Kasirye Gwanga emizinga egyavuga wonna simanyi bujuuko simanyi buyala biki gorola Jackson era n'agamba nze wendi nga gorola manja Genosale manja Geno Museveni baba ngamba nga kuba omuzingo bagwabika gwabike ne bwe tutuuka Kampala gorola tojja sigala kyekimu gorola ali Mende atunda walaji. It is a painful temwabadde naye ekaweweta okubera ekaweweta nga tuli enkoko n'omucere na biki. That is another issue. Ade manyi mugenda vaayo bwe mutyo mugenda okubeera twatusuubira ebintu bingi twawira rumors nnyingi awo nga nembabuuza ne mubijjawa Museveni atwamira 2 Museveni agenda bamira 5 then tulowooza bano ba brigade abagenda nga bawummudde babawa biliyoni eki buli omu tugamba ndoza naffe Museveni agenda kuba mu kifuba ng'abamutusa mu buyinza ng'abayita NRM agambe kale buli mwana bamwe miliyoni 2 agende kuba kati mukuze muzukuza mwina abazzukulu mugenda kuba bulungi mumugende bakulunda nkoko bambizi babikimo mumanyi go 2 wali nga tumanyi amabasa gawedde dda yagamba mba wali transport mugende ebyala sente byaziteka mu wazalendo kubanga kati banzibye nnyo kakati mwobawa sente temugamba lankaza ffe zirwa nti ate eriwere mwina battalion kitegeeza ffe banki eyaffe yaleta President Museveni mu buyinza yakola ki yakomaawo oba wali kopolo wali sergeant anagamba yagala kupromotinga bana bali mu service kakati ffe tubeereyo yo nga bakopolo ba sergeant naye nga bentula bwenti nga sergeant Gita njogera nga general kubanze Gita tokyantisa muli jimweno naita government naita president mu buyinza tonza kuveringo inazi major general no gato otisasa Gita no way era nkugamba sebo yogeranga nti jeno gunde kabandize kugamba gwe empozo ndia jambia kubanze banjigiriza kutta era nkutema ntwayiruza nonsiba kubanga nze byemanyi mutwe kutta Chichi obusungu nga bonde no obusungu bukuvuddewa Jeno Museveni yatupromise nga sente aziteka mu wazalendo yatulinze mwakavaayo his promise we are waiting his promise Genosale kubiyasuubiza akozeeko alina kyakoze bwe twagende wasaye batulonda balida 12 abatandika foundation y'abakadogo Gita Musoke ne banteekamu ate nabyo nga byakwesika naye nga byakwesika bitya kubanga oli eyansanga ku street nannonda ayateeka mu tribe ye ne muga katono omutwala yakola ki oya n'ebizibu bye biki agende wasale abyogere bigende wa Museveni ne mugambe ne mtu biri mu bizibu kati nganze ndimu kulwa power amanyi gange nga Gita tonzijemu tokole ki ebyo ne mbiraba ne mugambo ni akawumula kubanga leka nkubire mu kukisubi twakola ebintu bino omuntu yakawumula amaje 224 twenza muteka mu kitu y'abakadogo afunye bukadde 7 nkaaga omwagazaaki agenda alunde enkoko naye baatuuka ne bawamba ekintu kyange nendowooza omuntu gwenda tambula naye yanonda ku street tugenda kukola ekintu ekitwala mu maaso yes n'ayambako kubanga eri mu State House eriyo olulimi lwe boogera Lufalansa era bw'obanga tayogedde nganze Gita tebampuliriza n'asangayo banne ne boogera ne buduuliziganya bonna bava akaalo kalungi owera Kashali Kiruhura Kasonji Bulemba Lubindi Yibanda simanyi Kigarama simanyi wa kategori eryawo ojaba kubanga newe twayingira mu State House bali basoma amanya walinga group yonna eryawo ya SFC gamba ati Museveni akozesa abaana bato yakozesa abaana bato nasazi mbu yalina emyaka kubanga listi okusinza ku famata yange gye nakozesa nga ndaga
erinnya lyo kamandawo Lwejema Sale biki Bugende eritumwine gundi Jacob Asimwe sibaye biki kati waine emyaka emeka wayingira ddi wavaamu ddi kati format yali very okay kati bali baawuliranga nasazi kati nga balengeza wali ku document bagirengera ogwo nasazi akataka akaja mbuyajja majenga n'emyaka 10 nebekanga nganze mbalabaawo nembatunudde abwenti mbu Museveni akukozesa abaana bato beboogera naye nga aboogedde bakola application okuyingira ki amaki ekyo nenkiraba netubiteeka ebbayi tugamba no kuba misoni yaffe yali nti twetaaga President Museveni ategeere wetuli tuli balamu oba mwafu oba bibamugamba nti twafa tuli balalu twagenda mu nuupu oba twaga genosale ategeere wetuli naye nga akimanyi Jene Museveni amanyi natula naye genosale amanyi natula naye kakati nga amanyi nti be bantu abasigaddewo mu government yeno kubanga bano bakayido tafiire bajimu mwezi yes twali nabo naye nabo bali mu bintu byabo naye priority abantu bali aba Jene Museveni kati twebuuza tugamba nti singa genosale afaleero Jene Museveni n'afaleero okimanyi nti jagende wa Doni Nabasa njagende wa Biddi Mugisa njagende wa Kani Rugaba bagambe gwani digita mwali ludda Luweero bwe buno buwanga bwe tulaba mwe mwatta abantu Luweero tantu teruzira tantu ekigo akikuteekeko kati abandi nyami tebaliiwo sajjuse saa zino alunda nteeze kayuula ali mu nkoko ze nante Kasagama kati jala ombulire ani ali awo Mugira James ali mu Neeke naye saa zimuweddeko agenda ku retirement kubanga retirement ejja mulimu Mugira mulimu Kinaalwa mulimu Bakasumba mulimu Okwedingi mulimu ebifo byonna bigenda mu charity Doni Nabasa mwenye muzeeyi simanyi bali tumanya ddi naye olwokuba nti kino ekitu kitukoze ze gitamanyikiddwa because of this camera era baga there is gita era nze wentuka gwegita musoke gwoyogeranga ku YouTube simanyi ba Ghost TV biki we bamanyidde era singa savayo ku kamera eno gita tebandi budde kola ki kumanyi mwe mu promote nze kakati ensonga eriwo kati President Museveni bwetukola emintu bino byonna yabitegeera nalaba listi nalaba gita musoke nalaba Kangave nalaba Nakabaale nalaba Kibirango nalaba biki abantu bamanyiza nti kyana mugumu be bano kati nga tukoze kyana mugumu kyana mwena abasoka monsko President Senagamba bana abantu batuufu kubanga no Kangave nasula naye mu nsisirimu ebirembo Kafali Saaka Museveni ali wano ono Kangave ono Nakabaale mumanyi ono gita musoke yanyamba ku bubbi mu maje bangamba yafa kale bagambe banonya abantu bisatu ngabe bali mu nsiko bagende kayoweta ne tukikola mu bwangu tetwakikola feka twalina committee bana isinza kikola nzeka natandika ekintu no naawe nitutawula mmende bakka wakapeeka masuulita simanyi biki nitunonya betu naye baatugamba nti banonya abantu bisatu etusani tugamba no bwe twafuna oyo yatukwatako ngaawo awulira olulimi lw'abantu naye yali kadogo n'agamba okay kati tunonye constituency musanvu ze district nitunonya Wakiso netujjamu coordinator omu atuwe bali netunoonya Kapeeka Nakaseke Kyankwanzi Kiboga Nakasongola nizibanga constituency musanvu kati netugamba okay ezo weziri kitegeeza abalida okuva mu bitundu ebyo kati naffe komiti yaffe yatuukirira State House weeri yeringanga founder y'okukola bino kitegeeza ffe ng'abantu 12 tugattako bali ba coordinator bameka musanvu constituency omusanvu 19 iyo team tuzimba ki kino
Museveni n'abifuna n'asayiningako n'awa order Commander SFC genda mu controller ogiye miliyoni 3 obitwale Kayeweta obiyo commandant afande Lukundo alabira abantu bange byonna yabikola temuli bubbi temuli nti mugisa yajjako ya million years ndize nkoze kino mpaako teri kubanga kimanya singa week 3 abantu bano babula ekyokulya Lukundo ajja gamba atya tate mugisa yatwalako ebbiri. That's the corruption. Kitufu. Mugisa afirwe kifo kye obogenda mukomera nitugenda bulungi nibatekawo buses ebikintu tugende Kayeweta mu Bulumi kubanga eka twalekayo yadde akawunga batusulanga babbi tubasooka bawayo kalawense teri erinnya lyo waliwo erijjita musoke apanda bus n'olinya bus netuberayo wiiki 3 ne batugamba nituwera ennya nituwera wiiki 4 n'ennaku 7 ye wiiki emyezi gumu n'ennaku ze wiiki 5 nga president yagambye ayala kutulaba kubyawulira na kina kyayala kakase abo bantu bange oba netuveka Kayeweta basi ne baziwereza ne bawereza ba SFC era sebo twatambira ku line entuufu mulimu ne SFC otegeeza ki ku line entuufu ya State House. Okay. Omuli ba SFC ba driver ba SFC motoka zetu escort nga za SFC buli gwola ba piste eri wano netugamba bino ebintu bye twogera nze badde banyi bya kiralo abala badde baga gitayogera nnyo gita media gita bichi naye tunonya mission nti twagala ku yambibwa naffe twakola sebo twesanga tuyingidde ki nga ndowooza ebintu bigumu nnyo okugenda ali maaso ga President Museveni gate eri free nzeze jana muze cross check me gita musoke twaya kapapula wali gama Museveni waliwo mujasaze wali gita musoke ava migadde wewe kwekanga ayala kulaba wali manyi byangu bwe bityo kusayo nalaba nga byangu anti appointment zali zakolwa dda kusa wasanga byayitiddwa mu dda nalaba wali naye nga radio ko yezivuga wali sebo 0.01 you want to nengaba lava yo nenga kati nalaba ebintu biri ize nenga pose President Museveni mudakika nga 5-10 wamulabye dda naye ngotuka ababalanda mwaka ewali Skaboyo mwaka ewa Omona PS mwaka ewa Jacob Asimwe mwaka nebubuze ne Museveni abera Ntebe Jacob Asimwe yogane Museveni mukubire simu mugambi waliwo omwana we gita musoke ayala kulaba mwaka kuganira banga waliwo bulwadde aine simu ya Sale aine simu ya president Babalanda aine simu ya president aine simu naga Yoxelensa I have a sergeant here Gita Musoke is your boy wamukweke kolo bamtwa Lucida Yoxelensa can I bring him asina nanteka motoka ye na mvuga nda Museveni ga changu bwe kityo Gita ale si changu ki kiriko ki singa mzeyi awumulako eruwero je twali singa cyali changu bwe kityo eruwero je twali n'abwana jana nga ngalabe ensemu kutela agent muyimbira nga yalaba nga byangu kati bizibu kubanga State House alebe twatuka mu nderi ndaba office nga wano we batugana okujja wano just okuyingira ndaba muzeyi wali ntula ku ntebe ne bangamba Gita Musoke genda lule President Museveni n'enfuluma nape basa yange ya billion yemuze ne kati werabidde nti kye kitiibwa ekisingayo mu Uganda ati benabere ruzira bino nabirowooza ndoza ate mu nsi wenabere ruzira nalowooza nange mbere president nkole ebyo ate nze gya Gita bibera quick ng'oyiseewa nga bakulonze oba no walingolowooza oddeyo osome oddemu Museveni namugamba kanzireyo nsome nalina mission nzireyo nsome nange nfuukeko omuntu omulala oba obutamulimba oba mpa ekifo kindowooza nti ajja kimpa kikole ekyo byenjagala kubanga waliwo ebintu byetunda President Museveni bino yandibadde abikola nebikolebwa naye nze ntudde nnyo n'abantu ba President Museveni bamubba Museveni bamulimba njagala tugende ku kinyusi kakati bwe twatambula tuva Entebbe netuddeyo Kayeweta President Museveni atubuuza transport ng'essaawa eyo taliiwo zizo bazaaliwo naye ng'obudde bukoze eki nga mmotoka ze zitaliiwo byonna byaliwo naye nga bwagambye muddeeyo mukole bwomnebo sente ezo
mugere mugule wazalendo account biki kubanga kusasula 2 ofuna emigabo 18 kitegeeza waliwo ejabagagga osasula 25 kati wano 18 oyinza ofuna bukadde 18 biki okusiza ku sente zofuna eza pension netusanyuka katwala netwekala kasaawo president yalagidde sente ziriwa biki yana lweso yeye ayita mu nkwawo nadduka olidde tugamba kati nalweso baagenze president yamulagidde ebyo kati biriiwo tulinye bus tudewa ekayeweta sebo twaddayo obulibi wasibudde walira nga atotaddeko omugulu saa 9 ate 12 mbw ate mufulume bweru twatumanyi tusibudde bulange tuziwaddeyo buli kimu butusi biki so twesanga nga ate webaseke sawa nga 2 ate kumacha mweneri mu kiwanja twabera wali nga tuninga baba yayi sente zatuka saa 12 Museveni ziyatuwa State House ne yingirawo escort balinga ba escort nga Katonda oli president wo tetuganye empozi za atawo sente nezijja ne bazitugabira zali kaweweta nalo zitugabira tulinyazi bus tukomawa buli mfadeyo gyava oira nitugamba okay nenga tukumye kiri president yatugamba sente yanazitekawa mwazalendo tuludde kawe tatu nyezi basi biki buli omba musula jayagala gita musoke migadde nga bakusulawo olwo weddeyo nenga tutegedde president Museveni atusubiza ekintu ya kisima kye twakola yana yebazanye ba mobilize abakola ekyo tukole banche eyokubiri neyegendewa ekaweweta itali kibi bantu batumanye ekyo kola nga to format tujina yadde soka yalimu ebizu bingi naye nga tumanyi kye eyokubiri egenda kwangua tu mu bintu bye nali ndowozezza okusinga nga mulimu abaana abatafuna butabo kati mu baana abo abatafuna butabo nga bangi nnyo batuloka ku ntabo otuloka ku ntalo tegwali musango kubanga ebintu ebyali mu ntalo fa abali mu ntalo tumanyi bingi mwalimu harassment mwalimu yagadde mukazi w'omukulu wamwagadde ate yalakusiba yalakuba masasi n'ogamba waayo mukazi kamulekera omukulu nze ngenzi abaana batuloka bangi tu engeri gye batutangamu nulamu nno musimye wali mu muziise n'oga kitegeeza nze nkya banziika wali omwana adduka naganzi nemugaa kale oboge tubanga twanyumyanga eyo ku nzizi nga tunaaba nemugaa kati ogambe gana kutoloka kati gwedire mundu giteke mu kasiisira teka mu jibikke ponjo biki nze nja ku report ngamba gavumenti gundi alabika yagenze ate yogera boyango okweba amanya nti wapanze plan kati gwosirika n'osirika olugendo gane tukichekinga ku nyumba ya sekatawa otuka inga nyumba eriawo emundu yagiresawo naki n'amasasi n'ogamba afandi kireka sekatawa yagenze olidi niba toloka ki bako yentalo kubanga wano singi bwe twali mu nsiko batugamba nti bwe tumala olutalo tugenda kudamu kulwana twali baana bato tuli ba orphans Museveni akimanyi genocide akimanyi ne bagamba nti tuddayo kola ki kusoma tetwasoma tuli ku ntalo ekibinja kimu kirimu abantu 3 mulimu abantu 15 bakadogo abakulu 15 kati wali osubira yikondere ajja kukiriza okugamba nti mugende musome wali okiriza nti afande lwa abantu ajja kukiriza nti mugende musome bali bayingira basomye mu kinana okugira amajje gobote ojja kugamba nti ate batukirize tugende tusome twali balwanyi era genocide bwe twabeeruka yoweta natugamba nti mutusonyiwe twabalimba nnyo naye nga ffe tunoonya we kumala ntalo nolwekyo mu kubalimba ate ntubasuubiza bingi bitatukiriza naye bwatuka time nenvayo muame kanso mbyogereko naye nga bankuba enkokola bambi ne genocide tumusonyiwa tugamba yes omusajja yagezaako naye nga ebintu byonna byayogera abiteeka screen n'agamba you see eyo document nagiwanika 96 mugiteekeko musome ne basoma ngolaba musajja ali wamu naffe ye n'agamba tagenda mu church ye bibi awandika dia god n'awandikira Katonda namuga Katonda ndowozeza ali kituufu tugamba etula genocide bweti dia god saba amuyita dia god namwandikira n'agamba
ndabye paragraph bweti sabu gundi bweti chapter mu Bible kubanga kati abasajja bano bakoze President Museveni ne Sale ate bazze mu Bible ne bamanya nti twerabira dda mpozi litwali bavubuka nga twepankapanga naye waliwo otuuka nojjukira Mukama olidde kati genocide nansanyusa mu ekyo tu n'atugabula ekijju n'atujjulira emmere n'agisabira netugirya n'atuddiza ebifi by'enkoko nze nenasaze n'ebisaso netusanyuka kakati ebyo nabiggwa tukomawo tulinze tulabe ki ekiddako mitwalo 22 tugulewo mu Wazalendo naye nze ku lwange ne ŋŋamba gitamusoke nze nalina focused ku baana abato naye waliwo abatalina butabo kati ogambe tugulewo account mu Wazalendo tebalina butabo bagenda kugulawo bati kubanga netwala endagamuntu certificate ebbaluwa LC bank statement banka mwobadde tebalina bank statement bagenda kola bati ate babula 10 ne ŋŋamba no nensirika kati nenninde oli eyankwata ku mukono yali yeeyita chief mobilizer kubanga ebifo binaba abitwala kati nze gita nensigalaawo eyatandika ekintu nensigalaawo nga gita musoke kati nze ndi awo ninga kadeedeyi tubadde kulako YouTube kati biri ebifo byonna abennyota bakoze eki babitutte nze nembalaba awo naye nga bonna mbalaba nze nga mbalaba nti tebane kibanza kunsinza kuba nze na mission ate bo bazenga kufuna bitiibwa kati nagenda okuwulira olunaku lumu mbugita musokoliddawa biki tugenda wa Genocide konze nga nze ndi wala nange nayera kubapi naye nsobola okubatuukako naye nalamba apime mwe mugende kuba ebigenda okuteesa bye byaffe bibi mugende muteese era baagende ebifaananyi jabbiko wa Genocide nga yogera byonna byeyayogera Genocide n'awuliriza buli kimu n'abagamba yes kubanga bwe twavaayo luli yatugamba agenda tugwira yiika 2 buli muntu alieka yeweta abantu 3 nitusanyuka n'agamba ekisooka nandibadde mbakwera veteran site naye bagiŋŋaana ne baŋŋamba bwe nabakuŋŋaanya ekifo kimu mujja genda mwokya ekibuga Genocide netubuuliriza tugamba yes naye ng'enkokola ziri mu system zikuba muganda wa General Museveni enkokola nti gwe byo planning nga byonte bigasa kisoka towasoma biki bishera era nga bagamba Sale bye byali ku Lwejema naye nga bagamba towasoma twayirugezgezo obera Minister of Defense deputy biki towasoma Lwejema nabagamba please ebyo namujja byogera nze kimanyi ndi refugee nenja tuko nako nzireye waffe Uganda ya mwenjereke nga Lwejema yagenda okuva mu Uganda nga tali satisfied with Uganda because bakamanda bamugamba kati mu you are refugee what are you talking bwayimuka okwogera Lwejema kati goyogera nga era nga abagamba me am standing here as a refugee of Uganda but one day I will go back to my motherland Lwejema fani olimba fe tuli wamu ngogangolaba bayine naku ku mutima yadde bali bakulu now ekinuma kiri kimu Genocide yesaddava otuyamba itali kibi kubigambi yayogera byonna mbijjukira bulungi bwe twasooka okuva kayo wete ntuukayo n'atusuubiza ekyo kimu 2 nenebaza Genocide nti byayogera atuukirizaako kubanga timu yagenda juzi yajuwa dola emitwalo egi 3 ze milioni nga 10 oba 15 sifaayo kakati n'agamba sente z'abantu 3 abali ekayeweta mugere mugulewo account mukole registration muwandiike saako yammwe naye temuddamu okozesa ekintu kadogo kitegeeza mwana muto temukyali bato mukuze muli n'abazzukulu mumeze n'envi kubanga ekyaba kadogo bakitya abazungu bayinza okuva eri bagamba we want kadogo of Uganda bagamba wayinge 10 gwe wayingire n'emyaka 18 gwe muwala gwe wayinge nti nina 10 ate gwe sekitoleko nalina 9 abazadde baluwa nti babatta bani ababatta bali bambadde uniform z'obote there's a lot of cautions Genocide n'abagamba mugere munoonye erinnya itali abakadogo mugulewo saako yammwe nja bongera dola emitwalo 3 bwe munaakola ekyo mujja kumbuulira nti kale kakati omuntu yazikwata yoyo Captain Alex bw'afubutukayo n'abantu be nze kwessaali kuba nagaana okugenda lwa nsonga kubanga nalaba
balinga omuntu yatandika ekintu bampisaamu amaaso kubanga balaba nti balina ba officers kati ekintu kijjudde banyota bokka naye ng'abo bonna abali mu kintu ekyo abasinga nabayita tutandike ekintu kino tugende ku Wakisubi ku YouTube ne bagamba Gita bagenda kusiba Gita drone Gita bagenda kutta kati be bali mu kintu bakyeyagayira abataalima nensika kakati bavaayo ngenda okuyira omuntu munankubira Gita yebale kwe twafunye $3 3 konze ewa sale ziriwa Alex yazina oyo captain yankwatako yazitaddewa mbu yagambye yazitadde mu insurance konze jeno sale yagenzo bawa sente ezo yazijje mu insurance mwati yagambye azitaddeyo zireete ki zikola amagoba konze jeno sale bwe yabadde nazo nga ziri kapeka zikola amagoba okay no problem kati bwe yazitaddeyo n'agambye ati yagambye mbuzigala kuzaala obukadde bunabuna buli mwezi abo tugabire obukadde buna bugabirwa abantu 3 tegeza buli muntu agenda kufuna emitwalo 2 oba 3 oba 5 oba 4 nze nensirika ne mugamba mwabadde abantu bameka twabadde namomu n'erinnya lyabaddemu era Alex yayombye nnyo yagambye gwe Gita simanyi biki ye mumwagalako ki nze yatandika ekintu yandibadde wali nga chief advisor ate yanwanyisa nze nensirika neŋŋamba bino bintu byakalo kalungi sifaayo kayogere bina byayogera bati njantegeere sente bwe ziba nga zivudde wasale nga twali bakadogo 13 nze ndowooza bandivudde wasale Captain Alex yandibadde agamba no kanonyi ba coordinator ba district ziri buli coordinator gyo ne ba member 10 be bantu 7 kakati be bantu 7 naye 7 n'agamba kakati tutuule mbayisa wano lwansonga emu twatambudde ebyengera bitandise okujja Gita byatandika kubanga nze Gita mu kintu kyo toyinza kunneerabira oidde era Kisubi ogamba Gita yajja wano nambwira bino naye nange nesibiramu kutya kuba namanya ebibuuzo njabibuuza Nalweyiso njabibuuza Kulaije njabibuuza yenna njabibuuza jja ku bwasimwe mu nsiko mwalina abaana abato olina kugamba twakuumanga bakuume nga mubajjawa bali bagamba mwalyanga ente z'abantu mwazisasula mwanti omuntu yajjanga n'agamba nti ente ze 2 okusinga amagye g'oboto zirya kanziba mu abayeekera ne mukola endagaano Seddunga byasasula olina Seddunga takolanga ku magye Seddunga mumanyi mu nkuluma ng'afumba mmere y'amagye abayeekera Seddunga be bantu abaali awo nga abayambi kati President Museveni bw'amwesiga n'agamba Seddunga nkwadde ekifo ekyo olabira abalwanyi be bali abayetanga Lumonde Kayinja Balugu simanyi obupoka biki inte biki nfudu biki ne bayetanga enfudu nga bagiwandikira kakiiti olese enfudu 10 we bali nyoba eddala tujja kusaswa nga tuuse mu government bintu bya promise era paka kati katujja kuŋŋamba kuva kyana mukaaga paka kati bakyasasula Luweero muzeeyi bw'abadde eryantonde mwe bamawulire UBC simanyi star yayogera ati yagamba naye bwe twali mu Luweero sifunangako ba coordinator bawera 4 twalona naye neewuunya nakwata biliyoni ya 19 nenziteka mu bantu abo naye bw'obuuza abantu abo nti 8 nze siwezanga ko yadde 4 mu Luweero abali ba coordinator basasula baani naye nga ajja kutegeeza twamala okuwamba President Museveni yatekawo sente natekawo amabaati natekawo wilbaro natekawo biki biyamba abantu b'e Luweero abaabonaabona abantu abaalimu jja ku bwasiimwe Kisamba Mugerwa mugenzi Nalweyiso Lucy Nankabirwa waava nga bamaze bagamye muzeeyi tusasudde wonna tewakyali abanja Lucy Nankabirwa bamuwa Minister Defense State of Defense Nalweyiso naddayo mu Omini Wing jako bwasiimwe n'agenda wali advisor wani second in command wa Kigongo esaawa zino assistant advisor to the president eyali captain kati brigadier kakati nyakutegeeze
Gita Musoke nafuna sergeant mu 86 kyali sergeant abantu bonna benda babalifuna lanka honorary ba major general Butime Kaino Tafire simanyi bani we bali bangi baba walanka mu lubiri nga tuli watu tunula bweti tulaba twasoma nnyo ne twatuliza bibogera Museveni byayogera ya major general kakati Gita Musoke yali sergeant 86 tumaze okuba kona kiraka nandi badde lanka ki kati bwensanga mejejo ne mugamba naye afande mulimba ebintu mubyegabiranga bya family ngagamba Gita jwa mwengato tamanyi sikolanga kona yenze ntambudde n'abantu tiimu yonna gye nina mu bintu bya bakadogo sera bwana nikoze kona yemaje naye tugatta units nasazi 11s sectoreko sad battalion bisaso 5 battalion ya Kasiringi Alex agamba 9 siya chande simanyani that it's the teamwork nenga temuli yali akoze ne Gita neze mbalaba mbamanyi mbalaba twasinkana mu mobile wa that's how we have formed this what team kati ne winsa now Alex captain Binyenda Alex aina company ya security ko mugagga simanya avuge muruka za milioni mekabichi yeta demo kitu ya bakadogo situganya yali kadogo one thing ekintu kyalimu bwave wa salati ya yanjula sente teyalita muntu yena namugamba Gita Musoke oli wanse takyala kogera nange abantu bange bena ntalekana bo system eno yabasudde ainamu nasazi kubanga muwala namusigaza ngomo twatayina wakujja bawala kubanga ikintu si yakitandika nagamba nasazi kamusigaze kubanga muzeeyi ayinza okubuuza bwetugende wasale ajja kubuuza mwina n'abawala kubanga NRA yalimu abawala aina nasazi muntu ogwo Katende ya musura, namitala ya musura, senyonju ya musura, Gita amusudde, asudde sectoreko, asudde bisaso, kyembuuza Alex ya davaka shali. Bebagalo tukulembera sebo ku kintu kye batalwanira akola ngani. Nengamba no. Genosale ya ngama nkulesezi fire. Siddamu okwogera ekintu kyonna ku kamera. Kubanga bamanyi no kamera, what do I say ulira? Seti house ulira. Bwabanga Genosale yevudde mu ng'omuzadde n'alumirwa abaana be abaana baamusitula kubanga mu kintu kyaffe kino kyolaba mulimu Kasirivu Lieutenant Kalifani be basitula Genosale ebukalabi mwali yatagenda kayeweta muri stalimu but on my documents nze na document eziraga abantu bonna bali kayeweta nina document eziraga nti Genosale yagamba jasasula buli muntu yika 2 nina document kati ngamba no ngenda kudda ku kamera lwa kintu kimu okulaga Genosale amazima n'okulaga Geno Museveni amazima bwe balabanga ekyakadogo bakiwambye kati ngenda kukita ntandike eky'abantu abatalina butabo kubanga kyo wekiri about omutwalo mulamba njaguweza va ku bisatu twabadde kayeweta nga mulimba office aba captain kanga ve bani abantu kyala mubana naye singa ngamba nti mpandiika abantu batalina butabo bawira omutwalo kubanga pannawo Museveni alina amagye emitwalo 3 emitwalo 3 mulimba desert mulimu abagenda e Rwanda mulimu abaafa mulimu bikitegeeza president Museveni tawuza amagye emitwalo 10 nganze yali mu records I can calculate division by division engamba division ina batukenda abantu division mukaga 900,000 times 60 bantu bebati kati gawira maji mtwalo 10 bogata PPU malini bichi tanka bichi na atiale tebawela mtwalo 10 kati emitwalo 3 woloza bameka bali ebweru they are mene abatina butabo kati njala Alex asarendinge angambe gitandeka nzirikanza nye kitu kyabakadogo sente bazimpe zikolemu ebyange ziteke mu insurance era Genosale na awira nti sente zaba na esene mu insurance amusiba amugamba wasadewa ani yagambi tunda sente zange wazanjude mba kadogo yabagamba nabaga Gita Musoke kimubonya munya kimu mazima kati ze siza kola nonsense oyo nensirika ate Alex sina kye mwagalako okunzi ya ku street tegeza nti nafuka mutabani we nze naina mission holide bwe twali mu nsuko kayira yena mission nkwanga yena mission itegera sebo which means bwe banga bagano kwatagane Museveni that's another issue nebo twamba Kampala
natwafuka omuntu ogwo era tojja kuŋŋamba nti fedemu baafuna enamba y'NRA ate lwaki bagifuna bagibawa kubanga they were your fighters katoza kuŋŋamba lwaki ono wafeddemu ono yali wakayiira nze nyiza okugamba waliwo bameja wano ŋŋamba nkuugira ng'ogenze wakulayije akugamba wano waliwo omwana gwe bayita Kadowe yali Semuju yali wakayiira ali kulankaki gwogenda yali kulankaki si meja katugambe nti Kayiira yeyamuwa meja NRA yagimuwa. That's an example. Tulina badibya bali bafeddemu tulina abalala bangi ze manyi bangi olidde kati bwe bantu lwaggwa abantu bafuna lanka mu NRA abantu bababyeko enamba zaabwe abane baleka amaje they out of the system because of sharing army numbers oline panawuli kankubire jina Museveni singava nagamba amaje gonna mufoyininge wali gonna by division nakubuza gwajja dimaje 99 ile namba 4 figure wajija bangi enyamba bazikyusiza zoloba abasikali balaba afande batwise bombo ne batugamba enamba zisharinga nti naye akiriza tumwe miliyoni mwaddeyo tulongose namba etumwe namba 6 ababiri ne bakkiriza babakakade omuna alemerako ne bamugamba gogenda kubona abona ate yali agenda kukuza n'agamba nze namba yange sijigaba naddayo kitubu ababiri ne bafuna kakadde ne babawa figa 6 nga enamba ezo bazagala namba 3 bali batwalasa bagende nga ba senior cadet abagenda ku course ndozo obiraba nakanjako juzi wabadde meeting etudde Luweero ebombo yaba officers bokabali kayeweta afande Addison Mukasa yabayita nga gobawadde Luweero triangle kola akalulu nakanjako n'agenda nga officer bwe yavaawo n'aganze siddayo nsooka mu records enamba ibagisanzeko abantu 3 bonna bafuna omusaala nakanjako nze namumuza amaje nali mu records tugende bombo ntukola discharge eyaba women wing tugende embuya ekireka tugende embale tugende eggulu era kafananya ko njukira bakakola ko nga ba certificates biki nga enviri zonna zilingeza konyi nakajja kumumanyi naye bajiyo mu data nga bajiyo nakanja ko Hadija ng'aliko abantu 3 bonna bafuna sente ne bamugamba kakati ekyokukola tojja kulwana ntalo enamba bagitwala kugamba the problem eziri mu maje certain cases pensions ezo za bubbi abantu bafuna pension balala kubanga ababikola webali bo bajjemu ebyokulya kati nze kintu kyabakadogo sijja kizanyiramu nga nakirwanira so sacrifice 2 bwebanga Alex atutte ekintu kyabakadogo ngenda kuba talina butabo kubanga also is a disease baba balabanga byo muzanyo twazise walugembe talina katabo twamuzisenga embwa twazika kalyango egomba ngembwa talina katabo bwokubira abakulu bagamba alina katabo yali kyalinga nti afanye ina kyakikolera we mwene mumuzike nga basiiko omutujju soka kyojjana kipya genocide n'agamba baatula 213 mu amekanzo ne bayisa resolution Museveni n'agiyisa n'agamba NRA ebo namba sonyiye oba badezatinga oba bikizaali ntalo byali bizibu abaana abo nabajja mu Luweero nga bizibu batuyamba okujjako wa UPDF nja musiba era UPDF act ekoleki emukwate mu mateeka genocide yagamba omanye ekikulu buli woyogera ebintu ebyo abantu bagamba mbu President Museveni biri verbally President Museveni bagamba bakolewa nekkubo tebalikola Katumba talikola likoleba amala kuwandiika mu Lubigi wali bwagamba nti bateekewo amaje obubbi bwisi tebateekawo amaje mugero tateekawo amaje amala kuwandiika kati abantu abamuleta mu buyinza lwaki bali mu byalo nga babonaabona they don't have certificate tebafuna pension kati ogenda kujjawo otya daireme eyo ku bantu omutwalo mulamba nga bali mu byalo maje bamanye mundu simiti si muchaka
ne bali bayekera be bakola road blocker be bakuba detachers be bakola chi. If you cannot solve such a situation kati Gwalex nolowoza nti olwanira sente wa Sale olwanira sente wa Museveni gwe target yo sente to get it to take mu insurance ne werabira kino Muzeyi yagamba I support mudemu kole bank 2 twali kikolebwa Salimu Saina agamba I'm ready to support you abakoze kino muandike bank 2 era yani bade batch 8 oba batch 9 so chechagude kachika akasoka ka Alex yakasanso ko walinga secretary yakasanso aina babe balala kati okay ulide kakati nze bwentunda minutes zenina mu file zange twakola kano netukola kano kati nolowoza nti abo basudde tebalira kuba mu peace agreement ye Nairobi Kenya ndaba ngo bamulalu gwotubuza okujango yakutufera naye nga gita musokotonza kumufera nze sina kye simanyi majiga mu 71 concerning records ebyo bitu be nabyenkola it is about research and records holide naye twatutegere genocide wabanga ye sacrifice it is a sacrifice era bagamba muntu wala sente ezo nenjala mpwire complain ate manya genocide buli sente jakuwa teka surveillance abayimbi balwanye tewabawulira nibekubira ku stage nti ono nampike bikonde olidde bakenzo batutte sente bani abagenzo mufera nagamba gwe lwalukago yalaki mwanyi lukaga biki oyina mugendo zisima nti yo kati bali yagala ki oyagala sente wala mwanyi mwanyi mumutwale eri acholi p yenakola seedings bamwe mwanyi lukaga walukaga yavuge muka yabula buzi misinde kuba yagala kati bya genocide kumufera olidde kati nze nebe ndanga siri mu committee genze wa genocide Salimu Salaba yababuli nabagamba jita musoke mu mulabo oyo ekimubonya open criticism ya cyali kubiri ebyensuko mazima nenga mazima ge gayamba so we forward erichi ku kino we forward njagala kitu kideye ku meza ya genocide to get a point. What is our mission? Mission ya fiarichi. Kubakati bora balezo sente ze batuwadde milioni 3 ku bantu ebisatu mfatwa emitwala 3.5. Okira that is also dilemma. Ne ite baba wa de governor. Sente za sako sizo sako. The situation as a sako. Kakati ye yatandise okunoonya abantu oli ayina ente jangu kati akola listi omuntu yagenda Somalia nagenda emirundi ebinakola ebyennyanja by'ekyankwanzi n'awandiika oyo Sergeant Gundi kati yali presenting ebyasala bagambe mu sentence wampa ndabye I can empower these people ne abalala tebalina kye bali mweyemba wasende bagenda kuzirya buli kati ekyo gwe ky'omulowoleza yatutegerera yabayise komiti yagituza naleka komiti yatwale wakasale nakola ebibye byonna babimbulidde nenga Alex byakola ebiki twala sente zanjule mba member bonna bagambe tukoze tutya n'erinnya lyennyini eryekukyusa bakadogo si Alex yalironda wenga secretary tewabaddeko nga ate baba wa sente zino nebya secretary banzijako dda kati muri studio nasirimu ekintu yakiwamba era planning abintu bipya jita musokino mujjamu jita musokangala ku YouTube jita tamanyi YouTube weno ye mtusiza no kubera wa Alex nga kwata $3 emitwale 3 tachimanya kumanya nti okutuka kawe wetta jita musoke tachimanya nti okutuka mwezo ka Muzeyi jita musoke ne banne secholeko wali nasazi wali bisaso wali abana bonna boogedde bakasirivu baani twogera issue emu President Museveni watwerabira genocide twali bana baganda mwatwerabira kakati kino kyenkola aya njala ku saving us genocide centers waddeyo nezira ze mikono ki yagambi Alex sente zaba tuze zitwale mu insurance yagambi ayina kujjako milioni 2 zigulewa account ne registration biyamitiza akachika akasoose zoka ensigadde yaziminako buyinza
atambula America atambula London alina electrical company eri worldwide kati sente zaffe sebo bwanaswala okugula emundu ze n'amasasi tulizibanjani samulabako mu klasi ye Kayeweta yajjanga buzingo official bichi nakubakerera n'agenda nemotoka ennene zimpenkoni kakati sente zaffe azikwate azitukwase ng'abali mu somero ye Kayeweta tulonde komiti tukolewo office era salimusali yabuziza nemwe baana mwe bakadogo mwenna temuli yasoma mwenna mulinga jite yakoma mu P6 lwaki yakibuziza lwaki Alex yatutegerera ulide kakati njala Captain Alex ave yagambe yakola mobilization nanonya abadde abantu 10 our foundation yamfula chali naye bwatoke wasale agamba chief mobilizer okuvawa ulide mufacho gamati afande sale nze ndi chief mobilizer naye founder w'ekintu kino gita musoke naye olwokuba nti the sergeant fetuli ba officer etugamba katweteke ku top atenge ebintu bya saako tebiri mu major tebiri mu general tebiri mu ki kulaje afande kulaje bwawumula amajerero nasanga bakoma asimika kuliko saako ya ba veteran abera member major general gitwali yembuya ate bamuzijjako ne bazisula wali mu kalobo nze ndaba bazisula wali jako toa nyota ya afande toa babakwira bandi walinga basanyuka nnyo nenga ku mutima maziga kati ngaye kulaje jagene wa Museveni ila kasali ya byogedde nabagamba mpwira ba generals wana bagenze wa Museveni ba brigadier bafunye zibilioni nenze mbalinze omwaka ogu bonna waenda kuba ku gate 1 ugendo bakumira afande anti omanyi nazimbira senga anti omanyi afande ekijja kya mama nakikola anti afande bagamba kati oyagala ki bwafuna bilioni wajja n'ongamba nti sale mfunye bilioni kati wala nkuyambe ki nkwe milioni 2 okute ku bilioni oba okyali general nangamba mbalinze wa namwe mbawadde ezo mbalinze what I want to go and register kati Alex talina buyinza registeringa kampa gondi yabasaako nga tamale bya memba talina buyinza fetulina omulukusa registeringa mulinya bweriti kale bakadogo babaganye kati wandika Luwero fighters siye tulowoleza nokwata sente yalizije naziteka mu nyumba ye mu kinabiro nagamba sente zamwe ekibox mu kiraba abasebo wekiri sente zamwe zizo bwe twava eggulu netugidde Kayeweta brigadier Rukundu yakwata sente mu kipapula nagamba abasebo dola zamwe zizo naye zikyusa neri bagenda kunsaba olukusa wazibyewa naye mumpe ennaku nga 2-3 kangende mu kibuga ne nakyusangako omutwalo gumugumu 15 nenkya nengenda ku forex builder nenkya kuki yesu ebitwalo bya munaku ezi nga sente zize na yali atwadde emitwalo egi twafuna emitwalo 2 etuzifuna tugambe era kale ezo tukoze eki zingide niyazanjula enkeera nagamba komiti yagenze gitamusoke timu yeru wanti yiyo mugirabye bwe twagenze wa General Sale timu eno gimulaba byayogedde Salimusali n'asanyuka n'atuwaki kakati timu Alex yatutte sente zibajjeyo ate tebagala kwogera mazima yabawe emitwalo aga transport buli muntu addeyo wabwe nasaazi kikandwa 2 kasasa kigogomba kasasa wamulaba eri wa Kiyengo aga simaba mbazira simaba aga kati buli gwo kubira simu jita musoke ne milioni kubirako bubizi batwayo dola 3 naye nze omuntu wankubira mugamba 2 kati kitegeza mulimu obubbi butajja ebintu musana ulide gamba twafunye sente bweziti afanye yaga tukole registration yaga tumutwaire nazira zitekeko naye yabaga mugulewo account number muki muwazalendo kakati abatena butabo bagenda kugulawo wa kitegezo kyaliwo bulwadde kati nze jita sinza kusirika kati nze bwe nsirika ngamba jita nti bamwa yakakadde kamu ya sirika atacha atulwanako kubanze nafuka muzindalo nemu muzindalo I'm not a state government
naye tulwanirira Kisubi bw'ofiirwa nja kujja nziike Kisubi bw'oba n'obuzibu nja kujja kati Walugembe yafudde nkulaze Kalyango oyidde twabadde Kayewetta nga nze Ssuubira nti yennyini captain atalina katabo kawummula naye eyasula ne Museveni mu kasiisira talina katabo byantama bambonyabunya embale nze nabiddukamu RO 423 Nambezi Museveni alina egi Salim Sayina 2 naye oli namba ki kyana mugumu ye agamba nabiddukamu bwe tuba tukola Sayina agamba gwe kangave kakati guyogera biki olina yika 3 oli L63 nawe ocomplaininga oko busungu we buli wanyiga biki obutabo Lukundo ngene ogere rekodizi ekoleko obutabo bw'abaana abo abawo obutabo bwe twave Kayewetta byasigalawa Kayewetta kitegeeza ffe tulina okuyimirira abaana bano bafunye obutabo bwabanga General Museveni mwagamba bafune obutabo it is verbal can you write kuba Sali yagamba muzeeyi yalagira dda naye abali mu offices bawoza kimu mu verbal President Museveni ayinza okulimba kati bana abagana okukola ekyo be bana abayingidde ba State Square bo balaba UPDF Act bagoberera amateeka bo tana amajega kalicha teeka yogera wandiika Museveni bwe yakwatanga ekifi ky'enkoko nange nenkwata tajja kuŋŋalulidde kyaki naawe woteeka mu lubuto nange mwenteeka tibyali byansiku kati ensi efugibwa mu mateeka UPDF Act era bayinza okukwata Bizata nti obikola otya Kyakabale yafudde ngambo obikola otya nga tewaliwo kiwandiiko amanya abantu bayiga mu parliament awo nabalabanga mu bukiiko nga bajja nti president yalagira president n'abeegana n'agamba nti kituufu nalagira naye olina okugoberera amateeka Kyakabale yafudde yamala Sweden emyaka emeka gibadde mingi azirebo yafuna atya akasiimo ne certificate baba waliwo reconciliation ne bamusonyiwa bamuyekera tebabasonyiwa abo PRA yali kuyituli wabalabayo waliwo ulideko nti Kyakabale yabadde yituli zimanyi byombuuza ati bali Sweden zibimanye ne babasonyiwa ne Kabali Masembe oyide Samson Mane n'agamba nze omusajja nava ne Tanzania bwe nagala reporting ajja kunzita sijja kudda kati ali Germany Kano yakuba emundu okuva Tanzania ne bawamba amene nakuba emundu yensko era kwa 27 za kwali Samson Mande nakuba emundu n'agamba nze ndabye ekituufu omusajja ajja kunzita yalemere Sweden n'agenda ajja n'akyusa ekifo n'agamba bategedde ndi Sweden abagenzo ku reportinga bali enkoko ne sausage bagenda gamba Samson asula wano ajja sindika ba spy bakoleki bankube n'agenda Germany Kyakabale yakoma ku butaka lero bamuziika obenja kubanga okufa ki teeka kiraba kakyenkulaga kakati bana abantu ogambye alternative gyolina kati kudda kuba ngenda kubera ku kamera ku bantu bonna abava mu maje nga tebalina butabo kubanga ekintu ky'obuyeekera sife twakireeta kyaleetebwa abantu 26 ne President Museveni kataba bategeeze bana abantu bafuna batye namba sigenda kuteka munya not yet approved oyo yalwana Moscow n'asitula emmere n'asitula obudomola n'asitula biki nte malibaga biki ebyo byabwe njagala abayina ennamba era buli muntu alina ennamba eyo akubire gita musoke ku namba yange tukole list kubanga nategese dda list y'abantu omutwalo ogwo era weeri twakwasize sobode ku printing I will give you a copy njankwelisi abantu omutwalo ogwo naye nga nja kugufuna nze jita natwala President Museveni mu 2024 nangana ejita binebyo bitegeero oti ali mugamba nze nange simanyi n'atunulira bwati kugangalaba ndemu value nze sina lutalo entandika ne siru wangu kanyala ndega President Museveni tibano mwajego simu muchaka siba biti bakuba road blocker bakuba detach balwana kubanga the problem ekiriwo kati mu regime ya President Museveni nkulu Kisubi abantu je bali eyo naye betaga dobozi
ate batyo okuvaayo twagenda okuziika Kiyengo walaba nga tugenda ku ntaana ng'abaana bonna bali awo anti mukama waffe gw'otwogerera era ze ennamba yange ino gitwale biki naye ng'olaba nti mujaasi naye ng'olaba alinga alimu ice alimu akatengo ate kati gw'otwogerera gita gw'otwogerera kakati nze neesaddaaka njawula ajja nkwate kubanga bayogera dda gita awandika bayeekera asima kati abayeekera babadde kawewetta saalabye bwe bakwata n'ogu digita yakuwandiika twamaliriza bulungi netugenda mu State House kanjana bano muzee mugambe baawo mutwalo gumugu kati Alex bana abatwale ne sente baziriye ne sente ntono nnyo nekyaki ky'okutuvuma lwaki Alex atuvuma oli musiru nze nnabazzukulu n'omukazi abaana bange bwe balina abaana 2 3 mu bulumi ongambo tyani musiru sikola ngako nawe maje nakulaba wa mugisa muntu ova kashali oli mufulu kikuva ngoma kati gomvumo otyo busiru yeso inente muri bagagga muri balalo onvumo otyo busiru na atenzire mu kutula nayo ku meze emu in which way bino ebintu mbyogera wano bigera kudewe wa Jenosale abagamba yite wano gita ate bamugambye nga bavudde bagamba afande owadde Alex sente ne gita musoko mulabyeko ndi nedda gita musibye nanyi ni kintu kino naye no yekulembeza era butambi ngenda buku ngolabe sale naye musajja nga ayimidde bwati nga n'amaaso ogala bwoti agamba bakubengalo bagaba bakubengalo tebamumanyi kubanze yasanga ku street gita naye yebadde alaga bali bakubengalo engalo zakuba si ntuufu omuntu alina okubengalo gita musoke Jenosale have you reacted mutegedde ntwa bwetwatu kwa Jenosale tugamba nti nimwe basajjamu aberuwero zemba labanga emizimu mukumye mutyo bulamu naba twewuunya tukumye mutyo bulamu kubanga in such a situation tuli ku mukene kaunga ka muogo sali musale yewuunya oyi nena agamba nawo kati fairo yeggulu eno gye badde bakoze fanange yamu abantu konye batta bichemi mwagisala kati kanjiteke bali nzire ku bantu benda lwana nabo abansitula kuno konna sala ajudde biwundu bya masasi biki kasirivu ali wali afira mu rumu emu ze kyanuma kiti omuntu yaleta government oli mu rumu emu kaboye bwo mugamba Alice yali Sweden tawuliriza ojita bangamba dda ne muskote waliyo gwe wali luddawo gwe kaboye wali luddawo sali yo gwe wali luddawo Sweden neruwero nzeva migadde kati gwe Sweden eyagenda nolinya n'ennyonyi n'ogende Sweden nonaza banatasa nonaza banabadana gwotegera new system eno kusinga gita Jacob asimu ku 86 yali mu nkuluma IO naita kasese bogeno otuka mu office yamanyi buli kimu yali enkuluma naita kasese kyana mukaga tadda amukola mu kibinja kyonna nagamba nze manyi buli kimu ogita byayogera alimba gwali ludda kujja ku asimu kati nza abantu bonna amba kuba mu bitu kyola gita musoko majenga president Museba mugamba abaga cyanda yabagamba naye gita musoke gumuliko te mutegera gita musoko obijenera akutuna bwati maso nakubuuza ekibuuzo n'obulungi n'ogamba jjamu engato ng'olina musi ne tunabira mu kusiba until when olidde the only thing tutegere ensobi zaffe kino ekintu ky'abakadogo tekiri mu mitale poliisi tekiri mu seemwayi tekiri kubanga abakulu bonna abajja ekawewetta bajja ng'omukulu abagamba Lukundo bano abantu bemuzza okusinkana nga lekikyala they are under State House kati ojja kuŋŋamba President Museveni yatujjawo yalazeeko ekibogo kunoonya gitamusoke yalazeeko emigaddo kunoonya gitamusoke yalazeeko eruweero kunoonya Katende no which means waliwo bakitekicture abakola ekintu ekyo President nakibayinga n'agamba I want to see kubanga bangayo bali balalu banywa enjaga bali enkwacho balalu bakuba mayinja bagenda mu nupu katatu ava mu nupu ntuka mu State House wala bakagenze mu nupu mu State House nga yabade ready we are fighters tulina obulumi twaita government we are not gaining anything ngate bakamba baffe we bali bogende okainde tutafire agamba ali busy bogende wajimu mwezi yatugambe kayeweta kati mwali mwagala nziwa n'okole ki twali tufumba kintu ziyemba limbe ki Jim since 86 naye nga nze nagezako musinka nangamba kati gita lwaki abaganda temutwagala
general olese tribe ne mugamba kitubagala kubanga mwatu kyawa je mwarwanira temuddangayo kutubulira kituufu kigenda mu maaso ate mwatulimba bingi naga Jita noyogede kituufu tetuddangayo gokimanya abakulu bangi bajjekayo wettanga bagamba and this is my first time to come here abakulu kati South Africa yave South Africa owa Mandela eyajja nakola obuyekera ekayo wetta naddayo neewabwe n'awambadde government naye ali mu Uganda tojjanga wa that is also weakness alirisa nolwekyo bannayuganda bonna Genosale, thank you very much. I salute you where you are. Kayoweta, Kapeka, Chirema, Namunkekera. Thank you very much. Oyimiriddenga omuzadde. Jena Museveni, I salute you where you are. Oli mu campaign naye nja kusaba ekintu kimu. Biwayogera byonna buli ku mutwe gwa Sergeant Jita. Era we are expecting you to relent mu wazalendo wataddemu bilioni 10 za kuyamba ba veteran. Account tujja zigula 3. Oyina pledges y'okuyamba abaana abatalina butabo. Balwana be bakutuusa kyoli President Museveni baana abo. Afande Kaniruga bakyali baana abo. Family yonna bannatasa ba Diana ba Mama Janet baana abo bakola. Muzeere timiteri you. Twava mu nsiko tutambuza bigere tugeze mu Nozani kona Kiraka simanyira kwena simanyi pito otayi simanyi bichikonyi simanyi bichi Sudani Galanga simanyi bakagame because of those people. If they deserted, you forgive them. No bawa favor no gamba I forgive them. Bawe bitabo bawe pensioni za myaka gye basavinga bawe pensioni bayingire wazalendo bafune akasente kabayambe PDM jogaba kitegeeza ke kasente kabali kane bafuna mu maje atemanya abo ababona bayekera they are rebels kubanga tuli categories mu maje gamu wala bakoze simanyi application kati 39 iranze Jito kujja ku kamera nenkambwala nenfuuka nga kamulali nine ensonga zange kubanga sagala one thing open criticism one thing 10-point program paragraph number 7 fight corruption and misuse of power abuse of office kati nze sagala muntu oboli general oboli chi I will abuse you ngokola nonsense ngomaliza Sergeant Jita chi byonna byoyogedde kindaganga abateya bya bulungi nga musisinkanye President Yoweri Museveni ati yatukiriza era kyendaba ati omuntu akutula mayiro 10 kubanda banga abetaago kubanga byetwayogera okumusisinkana twakola memorandum just why you see nze Jita Musoga nakola document yange anjala musisinkane as alone mubulire kubanga nzo genda wa President Museveni sigenda government in percent bweziti bwanalaba ngansana sente azimpe I wanted to meet General Museveni document jerimba kuwe nyamulabe mugayi mu Your Excellency twatuukaawo because of that and that nze nali founder mu kino ekintu nenkola bwenti nenkola nakukiriza obasinka netwamanya ne momorana mu gye twakola ye wajiwuliriza n'owuliriza ne waliwo kino na kino wakiragira naye abakuti bakikolako kyobola nkulu wa SFC yanga toyogera Jita kusirika kubanga abo n'abakulu abalabebo ovaawo ne bakusiba otaddamu kulaba Jita baba ina powers oli yagenze bombo ali mu bintu bya campaign yagambye omuntu yenna atalina katabo talinya ku Prime Minister's office ku pension yandigambye please tulwana nabatena butaba koleki babufune kubanga balwana ne yagambye kubenga olyani nga tolina katabo tolinya wa naye nga bwolaba background yava gitumumanyiko nafaka n'omusawo mu maje ng'akuba eddagala oba kubye mazzi ebinani lizimba tumanyi n'emeja jene yawumudde muze yamwadde billion nimoza ne sebo wafuka dio musawo njiba ebintu byakutega atega basibe kale bana muna tubagala nnyo mukulu kisubi nkwebaza nnyo kuba ntotukowa kamera ojijjayo n'ogamba bweyogera byonna byoyagala
mwenna aba commanders abatukyalira ekayeweta afande kulaije afande kaile kayiwula afande katirima afande mu kiwanuka Sam afande Masiko all of you tono wana advisor to Alice Kaboyo I salute you where you are mwenna mbebaza but is it advisor of president si advisor to Alice Kaboyo lobbed money in kati ekintu kyabakadogo afande Alex vayo to meeting otulive byotulimba but expect tetujja kusirika we are open to tegeera sigoweka wasoma kyekindesa ku kamera genosale bwekya kyetaagisa yita Alex yita Gita Musoke yita Captain Mubiru yita committee yonnanga bwaji meetings naye wabade ne committee eyabafere. That is my message to you genosale osazewo tuyambe as a father ng'abantu bebalwana nabo naye nkimanyi bino bino bankojo bagenda kubifuna lawyer wa Geno Sale agenda bifuna Mr. Emi aliyo ogenda bifuna Captain Sekanjako ogenda bifuna mubiwereze Geno Sale mumugambi Gita Musoke ate yatabuse kubanga ebikolebwa Geno Sale atwagaliza naye abantu bawa sente bo balowooza bilala. That is out of my minds. Bebaza nnyo mwenna mbebaza bakadogo mwenna abali ekayeweta I salute you. Nebaza baticha bonna batusomesa afande Wanjala afande Rukundo Brigadier mwenna yaliko syndicate wanga afande Chandia I salute you mwenna Kaweta group I salute you. Mbagala nnyo mukulu kisubi nkwagala nnyo I salute you era tubere wamu. Oye nata ina katabo ngoliye yobusunju simanyi kakumiro simanyi Kisekanyonyi simanyi wa oba wali feddemu wali kininga bayine number ye NRA. My number is 0701522200. I'm compiling now. Goma ntoina katabo. Ngatoina katabo twatulaga President Museveni bano sebo amaje bagaleka. Mubizibu bazadde babata mama bamutta ne muzeyo kimanyi nti tuli ba orphans. Enamba yange 070 kati ebyakadogo kambite kati kanzire ku batalina butabo. Kategere amaje gatumanyi obate gatumanyi. Kubanga the big number omutwalo mulamba yala nkube President Museveni ku meza mugambe babo tebalina butabo. Babo you ordered but abakulu bagamba verbally. Kati twagala verbally oba walagira Geno Sale yagamba in 2013 Geno Museveni ordered naye abakulu b'amagye bagamba verbally. Tetwaga tuyisa mu maaso. We fought together. We were with a mission. Twagala true justice. Enamba yange 0701522200 Sergeant Gita Musoke amanyikiddwa nga pirika pirika. I salute you all. Gwanonye somero erinateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama. Agape Christian Secondary School Echungu Mukono gy'oba omutwala. Somero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Echungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence.